Abaagalwa nate mbaanirizaako mu nnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya nze omukyala Elina Rwanga, nsanyuse okubalabako. Tuli mu byokuyiga byaffe nga tusabira abaana baffe okumala ennaku 31. Leero tuli ku lunaku olwokusatu. Mu kyokuyiga kya jjo ku Day 2 twayiga okubeera ng'abaana baffe bakulira mu kisa kya Katonda. Era mu kunyweza ebyo tulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo okuyita mu adventural law oba mu tteeka ly'abaana ba adventurers emyaka 2 paka ku 9, Yesu asobola okuyamba abaana baffe okubeera abawulize, abaana baffe basobola okubeera abatuukirivu, okubeera ab'ekisa, okubeera nga bassaamu abantu abalala ekitiibwa. Abaana baffe okuyita mu kisa kya Katonda basobola okubeera abaana abassaayo omwoyo ku kuyiga. Abaana baffe basobola okubeera abaana abayambi oba abaana abayamba. Abaana baffe basobola okubeera abasanyufu okuyita mu kisa kya Katonda. Era abaana baffe basobola okubeera abo abafaayo eri abalala nga babalowoozaako. N'ekinaasembayo okuyita mu kisa kya Katonda, abaana baffe basobola okubeera abo abassa ekitiibwa Mukama Katonda. Bwe bakola ebyo, olwo baba batambudde mu kisa kya Katonda n'empisa ya Kristo. Mukama atusaasire nga twongera okubisabira ebyo bwe tunaabisaba. Mukama waffe omwesigwa. Olunaku olwaleero tugenda kusabira abaana baffe okubeera nga bakulira mu kwagala, growing in the love of God. Katusabe. Taata omulungi, tukwebaza ate n'olw'olunaku luno lw'otuwadde, era okujja Mukama tukukoowoole, tukwegayirire ku lw'abaana baffe. Mukama tusaba abaana baffe bakulire mu kwagala kwo, kubanga okwagala okwo kwe kwakuleeta ku nsi. Yesu waffe n'ojja n'ofa olw'okutulokola. Katonda ffe tusaba nno okwagala okwo naffe era n'olwaleero okutuwe. Ate bw'ona okutuwa ffe ng'abakulu ng'abazadde, Mukama leka tukwe-extendinge, leka tukutwale eri abaana baffe. Olwo nno basobole okujjuzibwa okwagala okwo kukyuse empisa zaabwe, ate empisa zaabwe bwe zinaakyuka, Mukama bafuuke ebikozesebwa byo. Olwo nno era obateeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olwaleero tugenda kusanga mu kitabo ky'Abefeso essula 5 olunyiriri olwokubiri nga kigamba nti walk in love as Christ loved us and gave himself up for us. Abaagalwa, olunyiriri luno eno lutulaga nti abaana baffe tulina okubasabira bulijjo okutambulira mu kwagala. Okutambulira mu kwagala kuno, okwagala tekujja bwe kutyo oba tekujjira awo, naye okwagala kuno kujjira mu kubeera nti Yesu Kristo yennyini ye, kubanga ye kwagala era nga y'ensibuko y'okwagala, y'asiga ensigo ey'okwagala mu ffe. Abaana ba Katonda abalungi, ebigambo ebyo twongera n'okubisanga mu Baggalatiya essula 6 olunyiriri olw'9. Njagala tusomeyo era nayo Mukama waffe alina ky'atugamba. Baggalatiya essula 6 osobola okubikkula n'ogoberera eyo mu Bayibuli yo. Baggalatiya essula 6 olunyiriri olw'9, Bayibuli etugamba bw'eti: And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Abaagalwa, bwe tubeera n'okwagala, Mukama waffe ng'atujjuzizza okwagala, twesanga ng'okwagala okwo kutusindiikiriza, kutuwaliriza okukola obulungi, okukola ebituufu, okutambula nga Katonda bw'ayagala. Kaakati wano Pawulo atugamba katuleme kukoowa kukola obulungi, naye tuyinza kukola bulungi nga tulina kwagala, kubanga okwagala kuvaamu ebibala eby'okukola obulungi. Kati ekyo ffe bwe tukitegeera ng'abazadde ne tubeera nga tukoowoola Mukama, nzijuza okwagala nze kennyini, kubanga ebiseera ebisinga kanjupe ekyokulabirako eky'abaana abato. Abaana abato bayiga nnyo ebyo bye balaba tukola
okusinga ebyo bye tubagamba. Omwana omuto bw'omugamba Katonda atugamba twagalane era twagalane, naye ng'ate bw'okwata ekyokulya osobola okukimulyako awo ng'akulaba, asigala ng'akwewunya n'agamba Katonda atugamba okwagalana naye nze ng'enjala ennuma naye nga tompaddeeko. Kugamba yeewuunya obeera omutabulatabula. Naye ate bwe balaba ng'okwagala okwo bakulabira mu bikolwa, naddala eri ffe abazadde ne tuba nga abazadde taata oyagala maama ne bakirabira ddala, ne maama naawe weekisitendinga okwagala kwo eri omwami wo, okwagala okwo abaana bwe bakulaba ne balaba enkolagana ennungi wakati w'abazadde, kyekola bwekuuzi nti nabo bawulira nga kirungi okwagala. Kati okwagala okwo ne kubeera nga kwolesa ekifaananyi kya Katonda, kubanga ye Katonda ye kwagala. N'olwekyo tulina okusaba nnyo ng'abazadde, Mukama Katonda waffe atuyambe obumulumulu ne bye tutawaana nabyo, ebitutawaanya mu maka gaffe, oluusi ebitwolesa nga tetulina kwagala ne tuba nga twogera bubi, abazadde n'osanga nga beeboggolera, nga waliwo okuyomba, entalo mu maka. Ebyo tebyoleka kwagala, biraga abantu abakyawaganye, biraga abantu abali violent, abatakolagana. Kaakati ebyo tulina okubisabira Mukama asooke okukwatako ffe ng'abantu abakulu oba abazadde, atujjuza okwagala. Bw'anaatujjuza okwagala, olwo nno empisa yaffe, enjogera yaffe n'ebikolwa byaffe ejja kulaga okwagala kwa Kristo. Kati okwagala kwa Kristo okwo ate kujja kubeera transferred oba kujja kweyolekera mu baana baffe. Abaana baffe bwe banaakulaba ne tugattirako n'okubasabira mu ngeri ey'enjawulo, nabo bajja kulira mu mpisa ey'okwagala. Waliwo wano eno quotation gye njagala tusembyeyo nayo. Maama White agamba bw'ati mu kitabo kya Desire of Ages, page 678, agamba This love is the evidence of their discipleship. When men are bound together by love, not by force or self-interest, but by love, they show the working of an influence that is above every human influence. So Maama White agamba okwagala okwo kwe twogeddeko, singa abantu bakulaga, abantu ne bakwolesa era nga kwe kubavuga, si lwa mpaka naye wabula nga buli kye bakola bakikola olw'okwagala, si mu kwerowoozaako naye wabula kwagala, nti obulungi obujja okweyoleka bujja kuba bunene nnyo nga tebupimibwa oba nga tosobola na kubugera. So empisa ey'okwagala, empisa ey'okwagala mu maka ffe ng'abantu abakulu tugyolese. Bwe tugyolesa abaana baffe kijja kwekola bwekozi. Kati okwo kwe tugattira n'okusaba Mukama Katonda akole ki? Atuyambe. Akantu akalala ke tutayinza kwerabira gye tusanga mu Yokaana essuula 14 olunyiriri olw'15. Mukama waffe yagamba abatume n'abagamba nti if you love me you will keep my commandments, nti obanga munjagala mujja kukwata ebiragiro byange. Abazadde tusobola okuyigiriza abaana baffe okwagala tutya? Katubagamba nti bannange, nze onjagala nze nga maama, onjagala nti ye. Kakati nno bw'oba onjagala, kwata ebiragiro byange, kwata empisa gye nkuyigiriza, kubanga y'empisa ya Katonda. Ati ne Yesu Kristo yatugamba obanga tumwagala tukwate empisa ye. Kati omwana bw'oba omuyigiriza ku kwagala, mulage nti Katonda ye kwagala. Ate Katonda olw'okubanga ye kwagala ayina empisa ye, ayina by'ayagala tutambuliremu. Kati bwe tuba nga tumwagala, therefore tulina okukola ebyo byakola ki? Ebyo by'ayagala. Kakati bwe tukola ebyo by'ayagala, aye tulina n'okukitegeera nti ebyo by'ayagala Yesu Kristo olw'okubanga ye kwagala, by'ayagala ebyo abitwagaliza olw'obulungi bwaffe, si lwa bubi. Bwe tukwata amateeka ga Katonda, go gennyini gayamba ffe okutambulira mu mirembe. Kale Mukama Katonda bannange atuwa omukisa nga tusabira abaana baffe okubeera nga bakola mu kwagala. Naye nga bwe tugambye ffe ffennyini katusooke tubeere abaagala, bwe tunaayagala tunaayoleka ekyokulabirako ekirungi eri abaana baffe. Era Mukama okuyita mu kisa kye, okwagala okwo ajja kunyweza mu mmeeme zaffe ne mu mmeeme z'abaana baffe, era okwagala okwo kusaasaanire eri buli muntu yenna
bwe tusisinkana Mukama atuwa omukisa. Katusabe. Taata omulungi tukwebaza kubanga era ne leero oyogedde naffe. Mukama gwe kwagala. Era olw'okubanga watwagala wajja n'otufiirira ku nsi eno. Tusaba mu ngeri ey'enjawulo abaana baffe Mukama obajjuza okwagala. Okwagala okwo kubasindiikirize okutambula nga bw'oyagala, okutambulira mu mpisa yo, si nga tubakaka naye wabula nga bawulira ekyo kye balina okukola. Mukama bo banafu era naffe tuli banafu, naye Katonda afe olw'okubanga gwe tewali kikulema. Tukkiriza Yesu Taata ng'ogenda kutujjuza okwagala, ogenda kujjuza okwagala kwo mu baana baffe batambule nga bw'oyagala Mukama, osobole okubeererera okubatuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.